Kino kyekizimbe maaso gali kwoleka ekya Eagle Plaza ekiriko emyaliriro egisoba 4 nga Nnaggaga Sudhir Ruperelia abadde yakakijjako engalo. Kyokka wadde mu Kampala ebizimbe ebiyaayaanirwa nnyo era ng'abantu bangi basasula tebinnaba kuggwa, kino bakizize era ne babeera obutakipangisaako wadde akasitoowa kubanga ebizimbe bya Sudhir olina kubipangisa mu ddoola ekyukakyuka kumpi buli lunaku. Nze nagenda n'ensaba edduuka ne baŋŋamba $1.5 buli dduuka ate nga nsasula emyezi 3 ate nga ntekayo ne deposit wa myezi 3 musingo. N'ekizibu kyalina nti tazza ssente, nze yanziba $6 nga nkyali ku kizimbe ekiri ekya State House. Nasasula ne ntekayo deposit $6 ne muwandikira bana nti nvaamu naguno gwaka kati myaka 2 tansasula. Yazibba kati alimu obubbibbi. Ekizimbe kino amatiribona kimaze ebbanga kumpi lya myezi 4 miramba nga kiwedde wabula nga n'okutuusa essaawa ya leero tewali musuubuzi n'omu ayagala kukiyingira. Okupangisa edduuka ku kizimbe kino kikwetaagisa obukadde obuli wakati w'obutaano ne 11 buli mwezi ate nga zirina kukyusibwa mu ddoola. Abasuubuzi kye bagamba nti zibeera nnyingi nnyo. Koti ekyagenda mu maaso abantu bajja kuyingira kizimbe okuggyako ngazze ku miwendo egya bulijjo. Ekyokubiri ng'abakakasizza tajja kubasaba ddoola kuba ku luno abantu bamaliivu tebajja kusasula bizimbe bye mu ddoola. Ddoola tebazirina n'ebyenfuna byongera okusereba. So n'olwekyo mu mbeera eyo abantu si beetegefu okuyingira ekizimbe kye. Sudhir charges in dollar. This is the reason, the basic reason is the shops themselves are small. Wabula akulira ekizimbe kino Khan agambye nti ekizimbe kino si kya Sudhir Ruperelia ng'abantu bagamba wabula kya muwala we Mera Sudhir. Kyokka nti waliwo abantu abeeyita abakulembeze mu kitundu kino ababba abantu ensimbi nga babalimbalimba nga bwe bagenda okubafunira amaduuka ku kizimbe kino. The rent is cheapest in this location. In other buildings, that the rent comes with goodwill. Abasuubuzi abalala bawanuzza nti Sudhir bwe yali amenya ekizimbe kino okutandika okuzimba ekipya yabayisa bubi nnyo era nga waliwo n'omu ku munnaabwe eyakubwa ettaffaali bwe baali bazimba n'afa ate n'atayira bantu be. Kye bagamba nti kyandibanga kye kimulemesezza okufuna abantu abakipangisa.